Somo tukyo ekikolwa Speaker Anita among kyava okukola simanyi oba mukama we General Museveni nakisanyukira. Ffenna tumanyi nti emabegako General Museveni yavaayo n'abanga ateekawo embeera nga ebyokulonda aba LC oba ku mitendera gya wansi tebagenda kubanga balondebwa. Era mu mbeera eyo ate ababaka aba Parliament naddala aba Nuupu kw'otadde n'aba opposition bonna ne baraisinga akazito eri Speaker ne bamugamba nti osaaga abantu balina okulonda ababaka baabwe aba LC1. Era mu mbeera eyo ate kyaddaaki Speaker akazito olumuyitiriddeko n'agamba babaka bannange mujje tuteese, era n'ayita Parliament ey'amangu awo kukakana nga batuuse, era mu kuteesa abagenze okukakana nga ne Speaker talina kyakola wabula okugumira akazito ke bamutaddeko. Kyaddaaki balagidde Parliament eggalwewo paka nga gavumenti ereese enteekateeka ennambulukufu mu kulonda kw'ababaka aba LC. Ndowooza owulira. Bagambye nti bwabulwa ne gavumenti ye byonna babikole naye abantu balina okulonda. Kukakana ne bagamba Parliament tugigadde paka ng'ensonga ezo ate mwe tuzigonjoddwa. Bwe ziba tezigonjoddwa teri kigenda mu maaso, teri nteeseganya mu Parliament zigenda kuddamu kutambula. Mukutu gwa Progen Media omupya, subscribe tweyongereyo. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction, okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting, kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall Level 2 Room D7. Esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 421. Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda.